Muhoza Trivia Muhoza irinya lyogere bulungi Muhoza tenze muzala Muhoza Trivia. Congratulations mama. Nalowoozaako no munnange ogenda Miss Uganda. Ogenda okulaba? Okwesimbawo. Video mbiri kwe guddukiro wa Miss Uganda ona waito kumakuba Miss Njaka. Naye ne bangamba size yeeyo. Nenzire wakandabe mu size gye bangamba. Nentunulamu nga anjira nindamu. Nenyine ekirala kyampadde confidence. Nzirayagalangako okukola mu nnyonyi. Naye ng'abaana abakola mu nnyonyi babeera batini bwe bati. Mu Uganda Airlines abaana mwe balinga ffe. Anti wakati babanze kyendo mu nsi. Era eyo nakakasizaawo mukisa kirayikanyirizo guyinza okunkwata. Olaba mu nsi it is about kuteekawo gundi mpya. Oba okitegeera. Kati kibuuzo nti mu nnyonyi ya Uganda kikyoyagala ottunda. Nze simanyi nze kasitama nga nkozeeko. Kati ffe ndowooza tuyinza okuba nga twagala kutunda nti mu Uganda tulina buli kika ky'abakyala. Naye kale ku Miss Uganda ebintu bibiri ebyasinze okukwata amawulire byendowooza ebya buildings a controversy. Asooka beka papula aka rating mu kulonda. Omwana yawangudde Miss Popularity kakati abantu obedda balonda nga balowooza balonda ono mwana Nalubega. Kubanga Nalubega yawangudde okumanya yawangudde yabadde 9,000 ng'omusinga yingira 10,000 nga Muhoza ali 3,700. Kitegeeza ezo ze views si votes yabadde 12,000 n'okusoba nga Muhoza ali 10,000. 10,000 yes okay yes. Kati kitegeeza nti ono abadde atambula nnyo because Nalubega akalu nnyo ku social media kali ka interacting n'abantu so abantu badde bakola ki bakategeera bakaagala. Kakati ekya confusing abantu nga balowooza nti nno bano bali mu kulonda obululu bawadde wa Miss Uganda. Kyendowooza nti Miss Uganda ekyo teyakitegeeza baki bantu. Okay. So yabadde ne bano bennyini bekibadde kikwatako kozo oba olina okuva era nonyonyola abantu bo. Ekyokubiri controversy ebadde ya origin. Waliwo video yakuba naginonyeza n'embula. Naye nange obwa origin bwantabuddemu bwe twabadde mu auditions. Bwe twabadde mu auditions. Bwe twali mu auditions. Muhoza yajja Brenda yennyini ng'alina ow'eggwanga lyafunye ng'agamba ava mu Buganda. Aba yakavaako ne Muhoza naye n'akola ki? Najja. Ko Brenda yennyini yatuba ne mu nsobedde ate gw'ovaawa. Oba kitegeera? Kati ekizibu kiri nti nno eggwanga lyerina obuwanguzi omuntu. Naye ndowooza abantu baagala region nje ngamba nti baagala kuwulira nga omuntu ali mu region eyo agirepresentinga. Era nenkirowoozamu nti aba Miss Uganda balina okukikolako nga bukyali kitya nti ekifaananyi ky'abawala 10 abajja mu Miss Uganda bandibadde bajjayo ekifaananyi kya regions zonna. Kati regions ezimu baba tebafunye babakiikirira. Kizibu. Gye kiri munnange. Kizibu nnyo. Mu Northern Uganda n'ogenda n'ofuna abaana aba representing a face from the Northern Uganda. N'ojja mu Central n'ofuna the faces that represents the Central region. N'ojja Kampala gye tulowooza nti eri mixed ne tufuna faces ezisiikira ki Kampala. Kati naye ne mu auditions endala nze nali nkirabyeko omuntu bamukuba e Kampala n'alinnya naye ne yeewandiisiza eggulu. Kati oyo yeewandiisiza eggulu bamulabanga ajjidde mu Northern Uganda. Naye ng'ate tajjayo ekifaananyi kyaba Northern. Kubanga singa twali twagala abantu twandibadde tugamba mujje mwenna e Kampala mwewandiise. Ensonga lwaki tugenda mu regions kujjayo abantu aba representing regions ezo because bweyogera ku beauty. Nga ne woba omutunuddeko laba kintu. Thank you. Kati Miss Uganda kyerina okutereeza nti oli asobola okujjira mu Buganda bw'omusunsula then n'omusindika w'olowooza nti abironginga. Oba ontegeera okusobola okujja faces ezo ziveeyo bulungi. Kubanga tugenda tuukako time olaba abawala 20 bonna nga bafaanagana. Nga tosobola kwawula ono nti onavudde mu region bw'etyo onavudde mu eno. Naye nga mwabajja mu regions ezenjawulo naye nga bonna bakola ki? Bafaanagana. Bafaanagana.
kubanga okutuuka waawo omwana yayise mu byonna ebyetaagisa okuwangula nojja sanga bakuba question marks nti naye si waffe so nze ndoza kirina kudda mu bategesi nakyo bakikonsidering ennyo yes nti tutuuke time ng'olaba obuwala 20 kubanga bingi nnyo ng'olaba akaddugavu ennyo ng'olaba akali layitimuko oba ontegeera tujje beauty y'eggwanga mu kusooka then tugende mu competition tunoonye amagezi kale awo nno nawo weetwe tuli ng'obudde budduka nnyo owaayo gamba otya oli